Abantu mu kibuga ky'e Masaka basibye ku bunkenke olw'abo ebyokwerinda ababadde balawuna ekibuga kyonna. Bano kubadde abapoliisi n'abamagye obwedda bali bulindaala okwenganga embeera y'abavubuka yonna eyinza okubaawo nga bwe basuubizza okwekalakaasa olw'enguzi esusse mu paalamenti. Eno obwedda poliisi ekozesa ne kamera yaayo eyeevugira mu bbanga oba giyite drone okusobola okulaba buli katundu ka kibuga Masaka okukakasa titewali mbeera yonna yakwegugunga. Abatuuze bavumiridde ekyabakuumaddembe okutangira abavubuka okwekalakaasa mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi. President Museveni weerimbise mu kulwanyisa enguzi ekitali kituufu. Olwaleero tuvuddeyo tulage obutali bumativu ku buli bw'enguzi obufundekedde mu ggwanga lyaffe. Naye amagye poliisi bye muyiye ku kkubo byeraga lwatu ddala kituufu temujja kulwanyisa nguzi mu ggwanga lyaffe. Newunyizza nnyo okulaba nti ekibuga Masaka kiri heavily deployed, abasirikale bali buli wamu okulaba nti ate balemesa abantu abavaayo okulaba nti bagatta wamu eddoboozi lyabwe ku muze gw'okulwanyisa enguzi. President Museveni bwe bavaayo okwogera ayogera kulwanyisa enguzi. Bannayuganda ne bakimanya nti akikakasa era kyayagalira ddala okuba nti enguzi eggwawo tufune ebikozesebwa mu ggwanga. Naye twewuunya okulaba ng'ate amagye bwe galabye abantu abayamba ku President Museveni okumunoonyeza obujulizi n'okumuyamba omulaga abali b'enguzi asobole okubakolako ate amagye gabagaanye okuwaayo okwemulugunya kwabwe. Bano basekeredde gavumenti nga bw'etasobola kulwanyisa nguzi kubanga bavaayo okubakwatizaako ate babalwanyisa. Gavumenti tesobola kutema ttabi kwetadde, tesobola kulwanyisa nguzi kuba tukimanyi nti enguzi y'emu ku ppira ekulembera eggwanga lino. N'okusinga gali amasiga gonna ge mumanyi agali constitutional amasiga 3 lino ly'essiga eriri invisible eritambuza eggwanga lino ery'enguzi. Kino nkikutegeeza n'abasuubuzi tukutegeeza kino kitegere okuva n'olwaleero olunaku lw'ogenda okukoma okutusinkana tetudda mabega kubanga olagidde ddala nti ebintu byo Mwami Museveni enkola gy'obikolamu yakubuzaabuza abantu otukuumire mu mbeera ey'obwavu ne ssente zaffe okufiira awo tugge. Omwogezi wa poliisi e Masaka Twaha Kasirye annyonnyodde lwaki bayiye ab'ebyokwerinda ku nguudo. Tuli bulindaala okwenganga abo abenoonyeza ebyabwe abagamba nti abaagala okutabangula bannayuganda abali mu kukola emirimu gyabwe. Embeera y'emu ebadde mu kibuga Jinja. Eno nayo abakuumaddembe basibye beetala. Abamu ku bantu b'eno bawagidde ekyabavubuka okwekalakaasa okulwanyisa ebikolwa by'obuli bw'enguzi ebimaamidde eggwanga. Tusobola kuyikiriza kujja mu maiso nga twenkarejinga bwebimbo kubanga bajja kukola ki nani yabatuma. When we elect leaders bwe tuba n'abantu abatukulembera tubasuubira mu kuba basaale baifo okusobola okugema emisolo gyaife obulungi tikujiiba kayi batwirizeeko obukunkumuka. So mpagira abali kwekalakaasa era zeena nkiwagira ino ekintu ky'okwekalakaasa kubanga ekituufu kyene kiri nti eiwanga lya Uganda lize inuma because of corruption. Ate eyo mu katale ka Bugembe market akakulembera akubiriza abasuubuzi obuteenyigira mu kwekalakaasa kuno kubanga kiyinza okutabangula emirembe. Nti abantu abaida wano okutugula ku baba baidye egula bintu kutuwagira ife tubeeseewo ensawo ddaife. Ekyokubiri ife beene tuba tuyidye kukola kabiri bwe tuba tuyize mu by'okwekalakaasa tuba titumala kunambeera. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino naye aliko byannyonnyodde. Ebiriwo mu ggwanga mubiraba mubiwulira kakati ffe nga security tulina okubanga tuli tweteeseteese bulungi kati okweteekateeka si kibi. Okutwalira awamu ebibuga ebisinga obungi